tosobola tuwuliriza myaka esatu nga salt media nga tonna kye weyongedeko. Era twagaana okuleeta ebintu ebikyamuukiriza nti tufuuke ennamba emu, kubanga abantu bangi balaba nnyo Salt TV, kubanga abantu bangi bawuliriza nnyo Salt FM, nti eriko katemba, eriko obuzannyo. Tekuli buzannyo, tekuli katemba. Ffe tukikkiriza nti obulamu si katemba, era tukikkiriza nti obulamu si kazannyo. Obulamu buli serious nnyo. So twagaana okulinnyalinnya nga tulinnyalinnya ng'ate abantu basigala wansi. Abantu bagoberera obuzannyo n'amaka ne gafa. Kivaamu omwami bw'olaba takyakunyega ng'omanya nti yakuta. Ayingira ewaka tomwaniriza, oli ku buzannyo. Amazzi bwe gaba gakufumba tegafumbiddwa, emmere okufumba ekonye, olulala efumba esiridde. Amaaso togajja ku TV bw'olaba kazannya ate olinda akatundu ak'enkya. Abamu bakoowu wano ng'akomyangawo tulo, olaba takyakunyegolooza, akwagala nnyo, yakuleka okola by'oyagala. Kumbe yakuvaako dajja anaabye. Guno omukutu gwogera mazima.